Yes, mikwano gyange mbanirizaako nnyo mu kuliko obwakedde najje musinza okuba nga mutuwuliriza nkutegeeza nti mayengo ga UG Updates TV kw'osinzira okuba nga otuwuliriza. Mikwano gyange abali emitala w'amayanja mbanirizaako nnyo mu kuliko obwakedde. Eno mu Uganda bwakedde dda simanyi eyewammwe abali mu America abali mu UK mwena mbanirizaako nnyo mwebale kuteekayo omwoyo ne muba nga muwuliriza mutumbula ne musharinga ne mukomentinga wabula gwe atalina kuba nga osubscribinga kutegeeza nti genda maakiso osubscribinge ku UG Updates TV. Mukwano gwe nsagala kukulisaayo tutegeera bulungi nnyo era tujjukira bulungi nnyo ennaku eziyise emabega nga obwengula bwa Uganda bwadde busaliddwako abasajja bano Abamerica aba US ng'ennyonyi zaabwe chopa zebongera mu ggwanga ekyaleeseyo means abuse oba obumenyi bw'amateeka mu bwengula bwa Uganda. Kakati Parliament ebuuza omubaka Ssemujju Nganda avuddeyo n'abuuza Parliament nga ebibuuzo abiwolekeza eri mu gavumenti ng'ayagala okumanya gavumenti waaki tevaayo neerambika eggwanga ki ekigenda mu maaso. Baagala okumanya Uganda eri mu lutalo ne America, Uganda eri mu lutalo ne US kubanga tetutegeera kigenda mu maaso. Bwe ziba nga ennyonyi za US zitandise okuba nga zibongera mu bbanga nga zigezaako okuba nga ziteekawo entiisa mu bwengula bwa Uganda, kitegeeza nti nno bannayuganda emitima gyabwe si mitebenkevu, batandise okuba nga batiisibwa. Kireeseewo mistrust eri bannayuganda saako n'entiisa. Kati abaka batandise okubanja gavumenti eveeyo ennyonnyole bintu bino biri ku ki? Bagamba diplomatic system enkolagana ya Uganda ne US yandibanga eri matigga. Baagala okumanya kubanga bo balabanga abali mu lutalo wakati wa Uganda ne US. Bino bigenza okubaawo nga jjojjo ly'abalamu ennaku ebiseera ebiyise emabega nga General Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'apostinga ku mukutu ogwa Twitter ng'adimandinga apology okuva eri Ambassador William Pope owa US. Kati abasinga bagamba ye n'ensonga lwaki obwengula bwa Uganda butandise okuba nga busalibwako. Kubanga ajjukira bulungi General Muhoozi Kainerugaba yali awadde Pope William Ambassador wa America mu Uganda essaawa 48 okuba nga yemwamusa edda Uganda Africa nga yasibyemu dda obwanguwa obutaddamu kulinnya kigere wadde mu ttaka lya Africa. Teyakoma okwo n'agamba nti nno Africa naye egenda kubanga naddala Uganda bagenda kubanga batandika okwa sanctioninga officials ba US aba Western countries olw'ensonga nti nabo babateekako sanctions. Tujjukira bulungi nnyo ekibaddewo President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda maaso n'okutalaga amawanga ag'ebweru ag'ebunaayira ng'agezaako okuba nga abuulira embeera ne human right violation eri mu Uganda okutyoboola eddembe ly'obuntu okugenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda. Era amawanga ag'ebweru tegakola nsobi ne gagenda mu maaso n'okuba nga gateekako envumbo n'ennatte za sanctions ku ba officers aba gavumenti aba Uganda. Kaakati olowooza no wavudde kalinnya mwera, olowooza embeera entabo eri ku kigwe mukwano gwange? Jangu mu comment section gwe amanyi ekituufu ekigenda maaso. Waaki olowooza US ennyonyi zaayo zebongera mu bbanga oba mu ggwanga erya Uganda? Gulowooza Uganda yasaliddwako dda? Olowooza twandisuubirayo olutalo wakati wa America ne Uganda? Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, jangu mu comment section, jangu liking, jangu sharing, jangu osubscribing muganda wange gwali eyo. Baganda bange bali Kenya mbanirizaako nnyo, mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Bategeeza nti netubaagala nnyo, temuvaako, musharinge, mukomentinge, mulayikinge, mweraba.